naye nga tutegeezeddwako essaawa eno ennyini nti ku National Theatre bo tebeetantala ne bamutwalayo ng'ate bannakatemba badde bagamba nti munnaabwe mukwano gwabwe muzannyi wa katemba muyimbi atwalibweko ku National Theatre naye nga tuyinza okujja wano ku mpewo nga batutegeezezza nti ku National Theatre aba National Theatre bagaanye okumutwala kintu kitali kirungi kintu kyetutawagira kuba Evelyn abadde mu nakatemba ate nga muyimbi ate bagamba National Theatre maka g'abayimbi gwe bwogamba nti ate basooke kutegeeza ng'omuntu tannafa okumukkiriza ate okumuleeta walaayi muba mulimbye nnyo baganda baffe wa National Theatre mwalikkiriza muganda waffe mwannyinaffe maama waffe aleetebweko ku National Theatre bambi tusaba busabe naye nga tugenda mu maaso n'okubatuusaako nti essaawa yonna omwoyo gw'omugenzi guyinza okuba nga guli mu kutuuka wano byonna tugenda kuba nga tubibawa mu bujjuvu bwetwogerera essaawa zino zennyini nga abantu abazze okukubagiza omugenzi nga bw'obalaba okusuzaako omwana Fred eyaviiriddwako maama we essaawa eno ennyini nga tulinda fino etuuke mu kitundu wano ennyini okutuusa omubiri gwa mwannyinaffe gwa maama waffe gwa mukwano gwaffe gw'omwagala w'abangi Evelyn embeera bweti bweri wano ng'abantu bakyatuuka mu biti eby'enjawulo bannakatemba abayimbi ebyokulya ebyokunywa babifunye okuddako abo bannamawulire we bali Banegoshe Mutogu Basayimo Kawalaata bangi nnyo banange kwotadde nze akuweereza essaawa zino Kim wano Cruise Exclusive embeera bweti bweri bateekateeka tandika kwaya okusaba wano Cruise Exclusive tukyabongerayo mu maaso.